eddalu nkulimbe nali mugezi mu kiraasi naye ate nayina eddalu era waliwo ya comment nga nagamba oyo omwana yali mugezi mu kiraasi nkyewuunyisa nti nakola PCB biza Nefumbiza ekyo nambeemu omusajja teyagendako waffe wabula nayagala musajja wange. So tukyagenda mu maaso. Suzie alina ebigambo ebirungi ennyo ebigenda okuyamba omuvubuka. Suzie obadde otubuulirako ka story, aka short story, some of the mistakes you made and maybe omwana ayinza oziyigira. Some of the mistakes I made, there are so many. However, sagala nnyo kudwelinga nnyo ku mistakes kuba buli wenzirowoozaako kati ebyo nabissa mabega naye njagala kikuyambe kino kanzireyo emabega. Nefumbiza ekyo nambeemu omusajja teyagendako waffe wabula nayagala musajja wange mulenzi wange nengenda naye netutandika obulamu. Therefore byonna bye nafuna abazadde baali tebakola ki tebabimanyiiko. Muwala gwe weefumbiza ovudde ku ssomero ogenze wa boyfriend ogenze mufumbira ku weekend ogenze ofumbidde oli mufumbira musajja kampasa tanakuwasa tomanyi na status ye wali weekebezaako naye. Mistake ey'okubiri saawuliriza bazadde nze nayina eddalu nkulimbe nali mugezi mu kiraasi naye ate nayina eddalu era waliwo ya comment nga nagamba oyo omwana yali mugezi mu kiraasi nkyewuunyisa nti nakola PCB. What? Yes, Kennedy wali ku Kennedy Entebbe Road Kawuku oba Namulanda. Wakola PCB? Nakola PCB stroke math ku HSC. Nasomerayo kuva mu senior 1 paka senior 6. What? Nakola senior 4 ne baddamu ne bampita nga nkoze bulungi ne bampita ku bursary nenkomawo naye nalalukira mu senior 4 wafuna meka? Senior 4 nafuna 14. Nenkola bulungi. Nenkola bulungi era nabeeranga mu kitabo nga abantu bonna baali bamanyira ne mu P7 n'aba P7 bakimanyi nti nakolanga. Ne senior 6 n'okola bulungi? Kati senior 5 bwe natandikira okulaluka kuva ku mulamwa question simanyi agenda kujja bakuba ebidongo nayina sister wange sijja mwogera nga tewabiduula nnyo najjanga ku ssomero nankima netandika peer groups. By the way, peer groups abaana b'essomero. Komaawo emboozi eyo ng'ojagala ba student b'osomesa oba ba student abali mu ssomero lyo bagiwulire bulungi bafunemu ekyokuyiga wajjo gitandikira ku buli ssomero we tunaalaga. Buli ssomero tunaalaga nkimanyi Suzie tasobola kunyumya stories zonna but nkiwa ayina akatabo wasobola okujja n'agamba lino essomero njadde nyumiza story eno, lino essomero njadde nyumiza kivulu kino, lino essomero. By the way Suzie, mami yali azzeemu okukubirako? Mami wange anzaala. Naye omanyi ennamba ye? Ngimanyi bulungi. Ojja omukubireko? Nja mukubira. Ate daddy wayogeddeko naye obule? Daddy ye nayogera naye ali fine ne bato bange badde baddayo ku ssomero njogera naye. Yagambye ebigambo ki? Anzizaamu maanyi kyenyinza okugamba. Yampayo ne kasente akatono ke yali ayina nagamba gumira kuoko. Yes. Maru, wayogeddeko ne taata wa Suzie? Suzie yangamba yayogerako naye kati nga nze sisobola kukola kyomukubira kwogera naye kubanga kati oli taata wa Suzie baba basobola okwogera ebingi naani ne muwala we naye yangamba nayogerako ne taata ne tunyumya
Nangamba mmire eddagala nina okubeera omulamu nkoze ki abudu. Namugaa kirungi yakuzaamu amaanyi ate naawe kati olaba embeera ekyuse. By the way, on kino sikyogera nti because bantumye but nayogerako ne mama wa Suzie nga nakatandika okuyamba Suzie ono. Taata mbadde sinayogerako naye naye gana amagezi nga kampa abazadde abali eyo. Bazadde ba Suzie bambi mufuneemuko olunaku. Buli muntu akola ensobi mu bulamu, buli muntu asobya, but bwaba omukyalo ono yavulayo n'ayambako. Tabagambye nti mu mutwale, no, but kiba kyavunaanyizibwa maama oba taata n'okubira ku mukyalo ono Anti Marusi n'omugamba weebale nnyo, mwebalire ddala, n'obapayinga ku ka visit n'ojja n'omula nono naye bambi Suzie omutima gumukakkana n'amanya nti okay Anti Marusi anjagala n'abewaffe bakyanjagala, but life teri muku sagala kuddamu mulaba, sagala kuddamu kukola bwenti, you know, enseno neetoloovu. Suzie's life buyinza okukyuka leero ate n'ayamba baganda be mu ki kyali essaawa zina ate abantu basobola omuyamba n'afuuka ow'amaanyi. Abalala bonna ne baklimingira ku ono. So temukikulembeza nnyo nti alinga ng'eyatta omuntu mu family. She has never killed anyone. You get? So please, if you're there, mama, tata, kojja, auntie, stop discriminating her. Like, you're not directly discriminating, but mumwesolira omwana watukira ogamba nti taata yekka yamukubira. Mama, yes, she did a mistake and azogera mu camera. That means omumutima yakkakkana wansi n'agamba okay, okitegeera. She's fearing okuba to say sorry because asobola okugamba sorry eri taata kuba taata ye yasembeza, but muganda wange ensi eno fenna abaali batunyooma saawa zino ate abaali obulungi basitukira kuffe because oli bwagamba nze, just giving an example, oli asobola okugamba nze ndi muganda wa Cruise, nze ndi mukwano gwa Cruise ne bamuyamba. Okitegeera because Suzie asobola okukera ku makyanga ye mukyala ayogerera abawala bonna mu ggwanga mu kubuulirira about AIDS. Naye muganda wange Suzie Katonda asobola omutambuza ensi zonna ng'agenda preaching gospel. Naye baganda bonna basobola okutambulira ku linnya lya Suzie. Si mu bubi naye nga bw'ogamba bugambe nti Suzie is my cousin, Suzie is my, nga baganga bambi. So please, sagala moment eyeetuuke ate bantu kubakyukira, bantu gamba nti kati bazze ate, but mubeerewo naye mba temubeereddewo mu camera, but we shall get the information. Bambi mubeererewo. Marusi tagambye nti mumutwale ti oba mba nedda tanagambako nti but that love gy'olaga omwana wo, sisters, brothers, baganda bakubirako. Baganda bange bo bankubira. In fact abamu omu yalaba gundi yange story nangamba Suzie, you see end of the world. Newunya nnyo kato kange era bambi natulika nnyo nenkaaba. Wekangamba it's not the end of the world. Ate ffenna tukola mistakes mu bulamu. Yakkiriza muto wange wa kusatu waliwo addako, waliwo asema ali mu senior 4. Naye omwana oyo ebigambo bye yaŋŋamba byokka byanzizaamu amaanyi. Uganda owa senior 4 yagamba ki? Bamuyita Grace. Yaŋŋamba Suzie, ezo si nkomerero ya bulamu. Ate HIV fe bamutusomesa ku ssomero. HIV aluma naye kasita omira eddagala lyo bulungi ali well informed. Nagamba ate njagala nnyo courage, tubeera wano ku ssomero, nagende wa teacher wange ne mugamba nawulidde olugambo dadi wange yamugamba ng'agenze ku ssomero, naye teyamugamba in details. Yamugamba Suzie ayina obulwadde bwe yafuna, ate yagenze ne ku kamera. Kati ye kwe kugenda n'abuuza teacher ayina smartphone n'amulaba
nandaba kukatambi nagamba oyo sister wange naye yanzizaamu amaanyi nemanya I have someone behind me. Mama wange njagala mwetondere face to face, sagala na mwetondera wano naye nali yagadde ngwe wansi mugambi mama nsaasira. Ne taata wange yali disappointed naye yantegeera yagamba ne bwe naakugoba ne bwe naakola ki oli mwana. Mama yekka yatannakitegeera bulungi naye nsaba Mukama nti naye akakkane. Allen Cruz gemanya bannange naali agadde nnyo okukola offices wenyambira abantu ab'enjawulo, naali agadde nnyo okukola offices wenyambira abavubuka ab'enjawulo, naali agadde nnyo okukola studio wenyambira abavubuka, naali agadde okukola ekintu abaana we bakubira omulanga buli omu ow'ekizibu, not only abalwadde, not only but obusobozi bwange bannange bwina ebukoma. If you're there and you feel Allen Cruz can change something mu Uganda wano, nkubire essimu tuogere. I'll tell you the budget, I'll tell you what it takes. Tulabenga ekintu kino nina we nsobola okukituusa. I have a team, tuina team, Marusi wali wano, senga amanyi okwogera n'abaana ab'obuwala. Many parents approachinze Marusi ono njogerako ne muwala wange, ntwalirako muwala wange ku ssomero, and akyusiza obulamu bw'abaana abawala bangi nnyo. So please osobola okubira Marusi bw'oba ofunye ennamba ya Marusi ne tunomwogeraku talina kyatamanyi kinkwatako. She'll always come back to me, tujja kutuula tubeeko ne kyetusobola okutuusaako emikono. Kale n'olw'ensonga eyo njagala okubanga ate Marusi waayo ebigambo ebisemba naddala eri omwana ow'obuwala kuba olisenga ate oluusi bw'oyogera ebigambo ebyo abaana bakomawo ne bambuulira bangamba ebigambo Marusi byayogedde byabadde birungi nnyo. Gwe omwana ow'obuwala ali eyo ng'oli mu bufumbo, fuba nnyo okulaba nti omwami we omuddaabiriza ng'omwami oba akomyewo kiro mukwano mugambe kulikayo. Bw'onoosirika nti tomukulisizaayo kiba kiruma ggwe ate ye tekijja muluma, okitegeera. Kuba aba agenze kunyonyeza kyakulya ekikyo n'eky'abaana bo, okitegeera. Ate mutikkuleko waba tafunye muddaabiriza omugaye nti mugumye, omugaye nti enkya ojja kufuna. Ekyo nakyo kizzaamu bambi abaami nnyo amaanyi. Amanyi alina gwe yeesigamyeko amuwa amaanyi. Abaami abo mubalaba ayinza okubeera n'ekizibu nga kimuluma ku mutima nga tasobola kigamba muganda we, tasobola kigamba maama we, naye ate waafuna mukwano gwe amwagala okuva ku ntobo y'omutima asobola okugamba Alan nagaa naye mukwano omanyi leero sente zembuze n'omugazi zikubuze mukwano guma obwavu bungi ojja kufuna enkya nakubuza ogambye eki n'omugazi ojja kufuna enkya naga ongomeza nnyo kati nja kufuna muli afuna amaanyi n'azuukuka ku makya n'agenda ng'amanyi nti waliwo amuli emabega amukoze eki amusindiseemu amaanyi. Naawe omwana ow'obuwala era nziramu bannange akamwa kano mukakkakkanyengako nga mwogera n'abaami bammwe. Kiddemu ekyo bulungi nnyo Maalu. Ekyo kikulu nnyo Maalu, kiddemu. Bannange abaana ab'obuwala abakyala abali eyo woba oyogera n'omwami wo kakkanyaako ku mumwa. Omumwa gwe n'oboggola togenda kuvaako bukyala bwo, togenda kuvaako kitiibwa kyo ng'omukyala, wabula beera mwetoowaze eri omwami wo. Abaami bano balinanga baana bato, omwana nga wanaakaaba ng'ayagala okuyonka kyekirinanga n'omwami wo, okitegeera. Yogera naye bulungi, muli bantu bakulu, tewali yamukufunira, mwefuna mwekka. Naye buli weyogera naye obulungi omugaa mukwano kino kyewakoze si kirungi ate si mbaana. Mutuuke ku kiseera kyamugaa naye kino kyewakoze tekyansanyusizza nti kiki ate tibwe kino bwekiti omwami ategeera ajja kugamba nsonyiwa biggweeraawo kubanga akwetondedde, okitegeera. Naye obwatuke abaana bawulira omwana jjukira oyina bawala n'abalenzi bava ewaka nga bamanyi oli maama mu kuvuma ddadi akwata kisooka naye wanaagenda mu maka ge
kyagenda okukozesa okitegeera tiye maama tuba tubavuma ddadi naye kankikole Wange mukwano omwana ajja kudibirira ate naawe omukyala akola bwotyo kyova olaba muli bangi nnyo kati wabweru tebababuulirira nga muli bawala balungi kitegeera ate obulungi bw'omukyala tebabulya guyinza okwera bantu ng'olaba olabika bulungi naye tolina bye bagenda kukusanga omukyala yenna nga bamusanze ewaka ewuwe nti oyo nno mukyala gundi okitegeera naye gwona agamba nti wano bwe bulungi mukwano nedda obulungi omukyala tebabulya obulungi zibeera mpisa obulungi obeera olina wuuli nga bakuyita mukyala gundi okitegeera era wonoba tolina bufumbo mukwano toli mukyala mufube nnyo okuddaabiriza omwami wo omwami okumwagala okumulabira buli wona omwagala kyova olaba ffe tweteekamu ekintu buli obeera nga toddaabiriza mwami wo kyova olaba bafuna abakyala abalala n'amuddaabiriza n'amubikka n'amusanga ng'amuterezeza ebyokulya bulungi nnyo mwami wange lyako nti anze ku senti lyako tojja kufa lyako n'alyako okitegeera naye nti nze ndi mulungi nti nze ndi mwana wa mugagga n'onobeera mwana wa mugagga ojja kudibira ewammwe ate taata we yeesanga oba maama wo nga yatadde mu musajja ssente agenda okwanjula ewaka ekyo nno tekiba kitiibwa mukwano gwali eyo mwebulirira abaana ab'obuwala mubeere n'empisa omwami ne waba takubidde essimu gwe mukubireko mugambe mukwano oli oti gwe olina okukubira omwami omulaga nti ofaayo gyali buli wona omulaga nti ofaayo naye ajja kufaayo ebigambo ng'ebyo tujja 2:5 ku channel mwe bennyini mujja tandika okunyumirwa maloosi ono ebigambo ng'ebyo nga muwayi dakiika zaffe ngaago nga tula wansi just kubuuliramuko ku families ente ez'abaana abavubuka n'ensobi ze tukola oba ali awo tunaakyusa nina kafirimu ke ŋŋenda okuzannya ne Suzie ono kajja kubeera ka short movie but I believe mujja kaagala mujja kaagala bwe naave South Africa ke tugenda okutandikirako ne Suzie wange ono tufune engeri ate gye tusomesaamu abantu Suzie ono nina omufuula omukyalo omulala ennyo muligamba nti cruise abantu booleese mu bulamu muno Suzie wamutuwa mu bulamu bwaffe Suzie si kyekyo I believe you can be a very good actor. Amen, I can. So kale njagala tugenda kuzina njagala kalike ngendo basembezaayo njagala okuba nga ate ambasibula n'olunaku olwaliro naye nga temwerabira ennaku z'omwezi nga 24 tuli South Africa Santoni we tuli omukulu ali Mawale Promotions ebintu yabikutte mu bulungi nnyo Bobby Wine tugenda kubeerawo yagenda okuba omusazi w'ebikonde tuli ku Sky Hotel awe Santoni South Africa ate Allen Cruise for the very first time I'm stepping into South Africa abasajja bange mwenna Nana mwenna basajja bange Bat Badru the East African nzijjawe South Africa njagala mumpe treating nga ya mulembe nnyo mundago oluseke engeri wembe mpisa oluseke but otherwise mwenna abankwatiddeko hasi eyo kenkutumiddeko nnyo hasi salon waliwa ekabalagala emuyenga nkutumiddeko nnyo hasi wange oyo hasi salon yambeereddemu nnyo Sheikh Nsamba we Saudi Nsamba Sharif nkutumiddeko nnyo Sheikh Bashir wa Al-Bashir abatwala abaana erigundi bweru nawe nkutumiddeko nnyo basajja bange awo bambi nabo bambeereddemu bulungi nnyo manager Roger Spice Diana thank you so much bambeereddemu nnyo okulaba nga olugendo e South Africa lubeera successful nnyo so ekintu kitambulira ddala malidadi sana kale kemu abaddewo bulungi nnyo Sharif tubeera naye kulaba nga ate tubatuusaako emirimu gino okuba nga gitambula bulungi nnyo bolanga shene eba ekunyumidde you can ask anything kyolaba ekyenjawulo kye tusobola okukola okwongera okulaba nga ate tukuwa shows bweziti commenting nga wansi awo ntera okusoma mu comments nyinza osoma comment yo nga ndaba ina ekyamaanyi kye tuyinza okyusa ku sheno tukyongeremu kuba bwenjizimbe eyamba gwe eyamba nze eyamba n'abalala so tosigaza idea wekka so kusigala awo wansi nga ate ompa idea yo kale njagala okuba nga ate mbasibira n'olunaku lwaliro musibe bulungi mweraba